Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu omwaka guno twakulaga eggulire ly'abatuuze b'e Buloba ku kyalo Kiweesa bwe balumbibwa ne batemebwa ebijjambiya n'okkoona amayumba gaabwe nga waliwo n'ebintu ebyabbibwa okwali emmwanyi za bukadde obusuka ebisatu nga bino byali ku ttaka ly'omugenzi Yokoyada Kibuuka. Kati mu mbeera eno abatuuze abatuusibwako ebisago mu bulumbaganyi obwabakolebwako balaze obutali bumativu olwa poliisi y'e Wakiso okuyimbula Aaron Nalutaaya eyakwatibwa nga n'abamu RDC w'e Wakiso Justin Mbabazi be yalagira okukwata okuli William Lwasa ne Abbas Mubiru nabo tebakwatibwanga. Omusango yazagwa malicious damage bayayonona ebintu by'omugenzi neafekenye byasangawo batukubakuba naye RDC mwaga tugenda kukwata mwami Lwasa ne Nalutaaya n'ekitwewunyisa okulaba nti abantu abo batuuka essaawa ezino bali abutaala bali bweru ate nga ffe tuli mu kulumizibwa. Abantu abasinga obungi babatema tebafunanga na bujjanjabi. Sente zaabwe zonna baazibba, ebintu byabwe byonna baabyonoona, n'emmere tewali emisuku baazitema, mmwanyi baazitema, ente baazitema. Tetutegeera bintu byabwe bigenda mu maaso. Tubeera buli kaseera tukaaba, tubeera buli kaseera tweraliikirira, tubeera buli kaseera tulowooza ki ekiddako. Bano bakukkulumidde nnyo RDC w'e Wakiso Justin Mbabazi kw'ossa poliisi y'e Wakiso obutabayamba nga ne mu kiseera kino bazzeemu okubatiisatiisa nga kati basula ku nsiko olw'okubulwa amayumba. RDC w'e Wakiso mukyala Mbabazi teyasobola tuyamba. Kati waba teyasobola tuyamba ng'omuntu osula mu nsiko toyina kyoli emmere yasaayibwa. RDC yatugamba agenda kwata Lwasa, agenda kwata Abbas Mubiru, agenda kwata Dagalasi Kibirige, agenda kwata ne Aaron, naye kwabo yakwatako abantu babiri n'abateera mu lunaku lumu. RDC w'e Wakiso Justin Mbabazi agumizza abatuuze nti bagenda kukozesa amateeka okulaba nga abatannakwatibwa bakwatibwa mu bwangu era n'agumya abatuuze nti tewali agenda kuddamu kubataataaganya ku ttaka kwe batudde. Okusinziira bwe twagenda ku ground n'obumenyi bw'amateeka bwe twalaba twalagira poliisi enoonyereze. Kya mukisa mulungi we twagenderayo poliisi yali eyina suspect omukyalo oyo ng'emuyina ate nsuubira nti era amateeka gali mu kukola okulaba nti buli muntu yenna eyatwala amateeka mu ngalo e Buloba agenda kutwalibwa mu kooti. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nti poliisi ekyali mu kunoonyereza ku nsonga eno era akadde konna baakugomba obwala mu bantu bonna abali emabega w'okukola effujjo ku batuuze. Ku nsonga za Lwasa William na Abbas Mubiru baduka kwolwo nga 23 omwezi gwa March netugenzako okubalondola netugenzako okubayiga netulemera okubakwata ne mu kiseera kino tukyali neki mu muyigo ey'okukola ki ey'okubakwata. Oba oliyo nawe semateeka ekuwa obuyinza gwe ng'omuntu oyinza okubakwata n'otuleetera. Bannansi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo balemeddwa okufuna obwenkanya ku nsonga z'ettaka olw'abantu ababatigomya okukozesa ofiisi gye bandiddukidde ate okubalemesa okufuna obwenkanya. Ate bo abakulira abasirikale mu ggwanga